Kituufu nnyo abasajja tusaanye okuba abasaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Kakati nno mu bitundu by'e Luweero n'awalala abantu ba Ssaabasajja Kabaka nayo bajjumbidde enteekateeka y'emisinde gino era abasasi baffe babalondodde mu bitundu eby'enjawulo. Abantu ab'enjawulo okuva e Kasana ne Luweero beetabye mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja nga bano beetoolodde ekibuga Luweero. Abamu ku bano bakootidde abavubuka okwewala akawuka ka Mukenenya. Omubaka wa Katikamu North Dennis Ssekabira asibye ababeera bafunye obulwadde buno obutabusaasaanya wabula batandike eddagala okusobola okutaasa abasigadde. Kubiriza abaami okwekebeza ate oba okizudde nti oli mulwadde obutayongerayo kalwadde muwase ate mwekuumire abakyala bammwe mwekuumire n'abaami bammwe okusobola okubeera nga mulwanyisa ekirwadde ekyo. N'abantu ba Kabaka okuva mu tawuni kanso y'Ebombo bakedde kudduka nga bakulembeddwamu omubaka w'abavubuka mu Buganda Agnes Kirabo. Bano badduse okutuuka ku mayiro 2 ng'okusinga mubadde mwetabiddwamu abavubuka. Omubaka Kirabo gy'asabidde abavubuka okwekuuma okulaba ng'omulango wa Ssaabasajja guvaamu amakulu nga n'okukola tebakulese mabega. 23 agenda okutuuka nga Mukenenya takyalimu mu ggwanga lyaffe. Abavubuka bulijjo nkibagamba twekuume, abatasobodde kwekuuma twambale masiki nga tugenda mwezi ensonga. Ensonga lwaki tusazeewo twetabe mu mulanga guno okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno. N'abantu b'Omutanda Nakaseke bakuŋŋaanidde Ssemuto okudduka nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka Mituba 10 Ronald Kasule balagadde ng'abasabye okujjumbira enteekateeka za Kabaka. Naye omulamwa gw'emisinde gino tulwanyisa akawuka ka siriimu naye ng'abasajja tube basaale nnyo mu kubanga tulaba nga akawuka ka siriimu kasaanyizibwawo. Babakulembeze b'abavubuka Ssemuto nga bakulembeddwamu Robinson Nakibuuka basabye abavubuka obuteefuula ab'amaanyi ennyo wabula beegendeze obulwadde bwa Mukenenya. Oba abantu abakulu okubeera nga twefuula nti tuli b'amaanyi tugende nga tubeebuuzaako kiki ekisobodde okutuusa mu mbeera eyo gy'olimu tujja kubeera nga tugenda mu maaso n'osobola okutukuuma. N'ow'eggombolola ya Kayunga mu Myuka Margaret Sempala Nambi n'abavubuka ba Kayunga Community Club bakulembedde Bannabugerere okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka mu kitundu kino. Basimbudde ku mbuga ya Kayunga mu Myuka ne beetoolola tawuni y'e Kayunga okutuuka e Kyampisi era batolontose kilomita 10. Emisinde gisimbuddwa ssente wa disitulikiti Andrew Muwonge n'omumyuka wa Mugerere Haji Bashir Ziraba era nga bakuutidde abantu okutwala mu maaso omumuli gw'okulwanyisa Mukenenya. Awareness yonna okulaba nga obulwadde butuuka bulijja ku nfe. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera abantu ab'Obugerere bajjumbize baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda. Mufeeyo nnyo okulaba nga omwoyo gwa Buganda ogutafa tugukuuma. Oluvannyuma bagenze mu bimuli bya mmeeya wateekeddwa omusomo ku kwekuuma Mukenenya. Asobola okufuna omusujja ogw'olutentezi anabafuna bujjanja. N'abantu mu ssaza ly'e Kyaggwe badduse emisinde nga bakulembeddwamu Ssennyonjo Moses Kiyimba omukiise mu lukiiko lwa Buganda, Fred Kayondo omubaka wa Mukono South mu lukiiko lw'eggwanga n'abalala nga basimbudde ku ssomero lya Winners Primary School e Bunnakijja. Sserungi gy'asiimye Ssaabaddu olw'enteekateeka n'ategeeza nti obumu bwe bunaatuusa Buganda ku ntikko. Ntwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi awamu ne Ssaabaddu olw'omulimu mungi ogukoleddwa okujjumbira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ag'enkaaga-mu-8. Njagala okusiima olw'engeri gy'otukuttemu gy'otukulembeddemu mukadde wange. Senga Kayondo ndi musiimu olw'engeri gy'okuttemu eggombolola ya Nanfumba. Webityo ebibadde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'abantu ba Kabaka badduka emisinde. Kanziremu mpumulemu ate nkomewo akanyomero kaffe ak'ensiitaano y'abakirimaanyi weekali nnyo tokasubwa.